Chacha, oba kati omuntu agenda kuyitawa? Olaba ab'ebidduka badaaga. Laba bano bwe bayigaayigana. Olwo nze akuuta enfudu nti nnasobolawo wano. Ekyo sikisuubira. Ow'akagaali ngamba ali ku maanyi ga kifuba. Onaasobola okuyitawo wano. Wamma ggwe omusomi we bali kusalaga awakayima. Gwe ate otuuke ng'oggubye. Eyaddiddeyo eka n'akuba emisota ku kyalo. Oba oli awo asingako. Ab'e Nakisunga. Ngamba abakulembeze beenu. Mulaba obulumi abantu bammwe bwe bayitamu. Mulaba emisomo bwe gitaataaganya olw'ekkubo. Wamma abakoze bulungi bwansi mwebale. Musinze ku bali abatuula mu ziyafeesi ne beewuuba. Ffenno nga Soul TV wano we tuviiriddeyo ne tusaba abakulembeze b'e Nakisunga okuvaayo okuddaabiriza oluguudo luno okusobola okulaba ng'ebyentambula birongooka. Area awareness ne basimba eddan buli lwa bbalaza mu Munnyo ku 3 Soul TV Omunnyo.